Mama Reverend Frobia Sebunya, Tato Mbulizi Habati Kasule wamu ne mama, abakulu mwenna mu biti byammwe, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bakristaayo bannange mwenna, abagenyi baffe abazze, mwenna tubaaniriza nnyo mu linnya lya Yesu. Twaniriza kwaya engenyi zino ebbiri ezizze okwegatta awamu ezitusanyusizza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Sijja kwogera bingi nnyo olwaleero, naye neebaza bwebaza kwaya coordinator Sebo awamu n'abakulu abayimbisa bakwaya masters abakoze omulimu mu baana bano okulaba nga muvuddemu ekintu ekirungi ennyo ennyo ennyo. Bannange mubakubireko mu ngalo. Ekyamazima tuyina eŋŋombo yaffe wano e Katwe egamba nti twasimbula, era ddala twasimbula, kubanga mulimu byendaba nga saabirowoozaako, naye bagamba ebitayinzika eri omuntu biyinzika eri Katonda. Kubanga okubeera nga era nze mukubiriza awammwe nga mukola bino ku rigimu yange ya Sara Kalyango, ekitiibwa n'ettendo bidde eri Mukama yekka. Oyo akola ebikulu, akola ebinene, akola eby'amaanyi. Bannange mbeebazizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe twavudde wano ku langi ne tugende wa Maama Sebbaala omulabako, naye Maama Sebbaala agambye mwamuwa kaadi eno, naye amagulu tegasobodde kutuuka. Naye abaweereza emitwalo 10 gino giyingire mu nsawo yammwe nga yeebaza olwa byonna bye mukola, era abawulira n'agamba nti nno mugende mu maaso temujjanga okwo. Bannaye tusiimye nnyo. Nze ŋŋamba eno ntandikwa butandikwa, kubanga tukyalina kwaya zimuziwulidde 5 nnamba. Kaakati eno bw'ebange yeetandise n'endala zijja si weewaawo. Kale mukirinde ekibbitu ate mulinde ne banaategeka joyinti wano nayo ng'ekola nga bamaze okukola zonna kwaya nga ziweddeyo. Ekibeera Katwe ffe tubeera mu bibbitu buli kaseera, tubeera mu kweraga, tubeera mu kweyagala, naye Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale kujja bannange, obudde bugenze kampite Oweekitiibwa Dr. Canon Gastalule ajja ayogere eri abantu. Mukama abawe nnyo omukisa.